Kyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Nalinze njaga kuva mu buto musajja muzungu kyokka pasita lwe nali ngenda lwe namusanga lwennyini naye pasita saagala bikomaawo namuwa ennamba yange era njagala nkubire ate mwagala ate pasita ekyokusatu njagala mamba abe akkirize tukyali ku kyamuzu. We are still on the Englishman. pasita mwagala Omuzungu? The white man? Mama baddugavu toyagala. You don't like us black? Saagala. Ayi Mukama Katonda ngenda genda mu kyuma. Nange ne yeruse. And let pastor go and bleach himself also. Kati omuzungu nakubira. Tanaba kukubira. Ate naba kunkubira naye manya ajja kunkubira. Kyekka bannaye. Omanyi lwaki pasita nzikiriza nti ajja kunkubira? Kuba bwe najja wano wayitawo ennaku ezi ne musanga nanjagalirawo ate ekitabangawo kati nzikiriza nti ajja nakunkubira n'ebirala n'ebirala. Kati gwe twasigaza namba ye. You didn't stay with this number? Teyagimpa nali ku bwangu nga bampisa olwo maama bw'atabuse ate neera ne tumuzaayo. Wandisose funa simu ya muzungu. You have got a number first. Nali mpapo lwa maama. Yakubuulira amannya ge. Did he tell you his name? Yani. Nali erabira. Kale n'omulaba. Mutuno otyo kakati wali erabira kati tusabe tutya. What should we pray for if you don't know the husband's name? The Muzungu. Pasita tumusabire nsabe nti omuzungu wange kuba kati erinnya lyali zibu saalikwatawo mangu wobamanyi naye pasita we boogera oluzungu lwabo oluzibu ennyo. Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa pulogulaamu yo Kyolifa Tewerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.